naye nzikiriza mu nsonga emu nti one at a time, si buli omu tetumugenda, si mukolo n'akalulu ka palamenti, si mukolo. Nze siina gwenyigira nti aneesimbyeko, ddembe lye okwesimbawo, eddembe lya buli muntu. Gyagenda amanyiyo si kyange, naye waddembe okwesimbawo. Era siwangulangako nga sivuganyiziddwa. Buli mulundi mbadde nvuganyizibwa, naye Masaka ye Masaka, amanyi olugendo lwayagala okutambula era akyalutambula. Masaka si ye Kasaka. Temwabawulira abo aboogerako bagamba okulya Masaka ne bagenda e Kasaka, kubanga Masaka kitundu ekikubira abatooki. Temukkiriza kukakkanyizibwa kuva ku mutindo ogwo, okufumiitiriza nti lwaki tuwangalidde mu mbeera efaana bweti ne tulemererwa, nga tulina obungi, nga tulina okwagala. Waliwo awo ekibulamu. Ekibulamu ekyo kyetaaga ffenna buli muntu okukkakkana yeetowalize munne, awulirize munne. Bwe tutaakola ekyo tujja kutuuyana, eno enkuba bwetonya ate nga tulya ggulu. Kuba ekifaananyi kyokubanga otuyanira mu nkuba ate ngaolya ggulu, kyo kiba kikutuuyanya. Kubanga toyawudde ensonga nnene ku busonga obutono. Bw'oba toyawula nsonga nnene ku busonga butono, osobola okwawuzaamu abataka. Ffenna abakola ebyobufuzi tekuliko mutuukirivu. Bantu abeewaayo okukola ne bakola ne bannaabwe ne bawuliziganya. Obunafu bwange ge maanyi g'Omugalatiya. Wendi omunafu kakanda ayinawo amaanyi agabikola. Ebintu omuto wange nakumusana byakola ng'akulembera eno sibisobola ebimu bikola, si maanyi gange. Ekibuzo kiri nti obwannamunigina oyina amaanyi n'amatuugo maaso oba ennyindo y'omumwa. Tuwuliziganye, tujja kuggusa olutabaalo. Nga 15 mukeere mulonde, mugende muyambeko abakadde balonde ng'obudde bukyali, kubanga omutego gwa byabakama simanyi kyeyassa mu buntu obwo bwe yakola. Nayagala nnyo emyaka 3 egiyise obuntu obwo tugenda okukozesa nga tulonda tubeere nga twetaba mu kuteekamu ebigenzeemu ng'abavuganya, ng'ebibiina ebiri mu palamenti n'ebyobufuzi. Akakuuma kompyuta kalinga nga kyuma kya kasooli. Bw'ossaamu obulo tofulumya kasooli, kyotaddemu kyokola ki? Oba bakagamba nti weebakamu luvanyuma ssaawa emu simanyi, oba kanaasaba obuugi ku ssaawa 6 simanyi. Kubanga eyabuteekateeka alina ebigendererwa bye ku mateeka agabufuga. Bwe kagaana okukola nga okulonda kukola ki? Kuggwa. Tetulina kkubo ddala. Nagamba bannange tetukkiriza bintu ebyo, tusooke tutuule waakiri tugaana okulonda, naye situgenda mu kibira nga tuzibiriza. Tukyuse amateeka. Tukoze ebintu byebimu emirundi 4 ne Dr. Besigye ne tuvaayo nga tukolima. Abamu ne mugenda ne ku ndagu era tiyavaako. Bye tukoze byebimu ne muto wange Kyagulanyi mu kalulu akawedde. Senkagala akyawaŋŋamye. Ne mbagamba tuli bajega. Nebbanga liyiseewo myaka 3 n'ekitundu kagiri 4 nga nteekateeka bannange tukole ebituufu, era ng'omuntu Katonda gwe yawaayo ku magezi kyeyandibadde akolera banne ng'alina n'experience. Naye ekyo tekyasoboka. Bannange ne baŋŋamba nti tumwewulira. Bamu bato ne mbagamba mumwewulira naye twamwaŋŋanga dda atutegula mbeera yemu mwatutegulira. Abaana 96 simanyi bawe muli wano abali mu university
batubbira mu biveera ebiddugavu mukyabijjukira ne batubbira mu biveera bakadde baffe abali mu palamenti mu budde obwo ne bakyusa etteeka bokisi neva mu kiveera ekiddugavu nedda mu lukale awo ne bazibawo mu kalulu aka 21 yali Erias Lukwago yagenda mu pale n'akyusa etteeka ne bajja bokisi mu balakisi ne baziteeka wabweru wa balakisi okwo kwali kugenda maaso kw'amaanyi omuntu ki omu naleeta amabago 8 tugende mu kalulu nga tulina chance ewangula ekyokusaalirwa olwokuba enkoko yaffe amaamira kamunye bw'okamunye obwali eri ne bulemesa kye nali njagala tukole naye omubisi si musi mugende mulonde n'okwagala nti kimu kisoboka ngenda mu palamenti ne tiimu eno eya DF erina abaka 5 mu palamenti mubadde mundaba nga ntambula eggwanga lyonna kubanga nyina abakandidate 88 mu ggwanga lyonna bensimbyewo omusingi ogwo njagala gunyweza ntwale mu palamenti abantu abamanyi ekyokukola mukama mulungi nnyo tiwaliwo kandidate wa DF yavudde mu kalulu nti bamuguze oba atidde bonna bakyalimu nga bwe twabasimbawo ntambudde mwasholi n'emulango mugenda kuli abaka ba DF abawadde ebitundu ebyenjawulo kubanga tubategese bulungi nambudde abataka nejogera nabo mu Teso Mwacholi Mulango mu Busoga ne bategeera ensonga enkulu ey'obukulembeze obuzingamye emyaka gino 5 nze muganda wammwe ngenda gyeyambisa okwongera okutegeeza bannange ekyokukola banaati babitegedde nga tukyali mu kutagga nja kyekwatiramu tuteekere mutunule embeera nga bwegenda maaso saagala kyekwatiramu ng'olutalo njagala kyekwatiramu kubanga nsobola njagala kumaliriza nga neebaza baganda bange bano mukwano gwange ono Omugalatiya mukulu wange Omugalatiya ono sebo bagwetegereze bulungi wano mu myaka 5 bwogenda ekimanya kabonero bakugamba nti tulina memba wa palamenti era waali omusajja ono yesimbawo kuba president emirundi 3 waliwo abagamba neyesimbawo n'agwa tiwesimbangawo nakuba kuuma luzzi ozanyisa omusajja yatambula eggwanga lyonna emirundi 3 Omugalatiya ono omusajja mumalirivu era obukulu bwe si bwa bwereere era ensonga eno njogera nga zera ku kiri bwe tutaddemu kuwuliziganya tujja kulemesa olutabaalo mujjukira Omugalatiya nga awabula opposition temukkiriza Museveni okusiba baana baffe waki tugenda tuteese bakole ki aveeyo olaba Omuyudaaya ateesa n'omuwala bwajjayo omulwanyi we komanda yenna aleka omulwanyi we mikono gy'omulabe aba ayina ekizibu Omugalatiya ono yasigala ku nsonga eyo nti tokkiriza mwana kusigala mu kkomera ng'osobola omukola ki okumugjayo abamuvuma ate ku ssaawa eno basaba okuteesa bafune kasente muteeseza sente muteeseza abaana bali mu makomera mutwalanga omu ku basajja naggwano ab'omulembe guno mu byobufuzi obutafaanako nga nze ye tasirika buli kimu akikola ki nze ndimu embeera endala kubanga obutendeke bwange n'okkolera mu maaso ga Namulondo bina bye buŋŋaana okukola naye ono tomuzannyirako ng'alina ensonga gy'agala okwogera naye mwebaza kubanga atuyambye nnyo okubaako bye tutebenkeza bw'omukuba ku ttama n'oluyi akomawo na muggo takomawo na luyi njagadde omwebaza kubanga atuyambye nnyo okulera abantu abasaasaanye njagala kwebaza mwannyinaze mukyala Kikomeko mukyala Kakando ono gwe mulundi gw'ogusoose mu palamenti kimwalabye olukala lwa palamenti olwafulumye nga luliko ababaka abajega
n'abatali bajega wakisanja kimune yafulumidde kwabo abateeseza abantu baabwe nsonga nkulu nnyo. Temuteeka amagi g'enkoko mugakamunye nja kulonda mpuuga ate waluyimbuukewo manya nti olina ekizibu ekyamaanyi okugenda okunyokeza oba okusulika olonda mpuuga ate kakanda omubuuke oba ontumye kukola ki awo omanya nti enkoko yaffe ogyongedde amagye gaki gakamunye. Temwongera kukkiriza nkoko yaffe nakizaalizi kwalula kamunye. Omukyalo ono anyambye nnyo mu Nnyendo Mukungwe kubanga kumpi emyaka 5 yabadde agikwatiridde nga ndi mu ntabaalo z'eggwanga lyonna ngembadde muzirengera ng'alina constituency 2 naye akoze nnyo mu bibiina by'abakyala mu bavubuka. Tumuwa omukisa kubanga atuyambye nnyo ate yakulira DF abakyala ba DF mu Uganda yonna. Omukyalo ono Omugalatiya ye muwanika wa DF mu Uganda yonna era yatunoonyeza obumaali. Okiba nnaku musana yakulembera DF local government mu ggwanga lyonna. Nakino mukitegeere kyekisembayo ebibiina by'obufuzi siniigiina okubanga ekibiina kya DF kizaalirano e Masaka nga pulezidenti waakyo ava wano si nsonga ya bulijjo n'akamu. Era mbakakasa mu myaka 5 DF egenda kubeera nsonga mu byobufuzi by'eggwanga naye ng'omukulembeze waayo munywa naye kacaayi. Eyo si nsonga ya bulijjo. Mbatuma mugende mutabaale mutereeze ekibuga kyaffe ffe ogw'okukinoonyeza ensimbi tukumanyi era tuzireese naye temumpa abantu ababongotera mu kibuga mumpa abantu abangu tuzimbe ekibuga kino tuzize ku mutindo gwakyo. Nziramu okwebaza otugumiikiriza situli bangu oluusi naye muwuliranga ebizekawanye mutuyitanga mugamba mujje mutubuulire tutegeere. Temwogerera ku kizigo ensolo ejja tutumalawo. Mukama abankuumire maaso moja akunkuumire. Happy people, better country.